bannange oyo musajja avuga boda boda avugira Nansana bamuyita Nathan avuga boda abadde avuga piki ng'eri ku namba zino eza digito nga yawuma bamukubidde sayidi zeno matugga mbadde tuva mu musenyu tumusanze ku kkubo ne tumuteeka ku loole ne tumuteeka mu ddwaliro naye amumanyiiko akube ku ssimu yange eri 0748413585 aŋŋamba akolera Nansana naye essimu baagimuggyeko kati tulina nkwatagana gye tumukwasaganyaamu. Bannange mutudduukirire musajja yafunye obuzibu oyo amukwatako yenna. Akatambi ke tulabye ako kawa boda boda baamukubye ne bamuleka mu kkubiro era bwe atyo boda boda ne bakubuliita nayo ko kali self explanatory naye ate bambi tulina n'amawulire ag'ennaku kitalo nnyo kitalo ddala okuva oli Susan Muwonge ffenna tumumanyi erinnya eryo ya mukyala wa byamizannyo muvuzi wa mmotoka ez'empaka. Susan Muwonge muwala we bambi naye abadde alina emyaka 5 muwala we yafudde ng'agezaako okubeera nga atraininga pikipiki ez'empaka. Yabadde mu training eggaluga naye akigambibwa okusinziira ku information gyenfuna nti mwana muwala ono we yabadde mu training yagenze n'akuba hampu. Manyi abo abavuga pikipiki babatyamu bihampu ebyo zisobole okubeera nga zibuuka. So yabadde mu training n'akuba hampu eyo. Mu kuba hampu bambi yalandinze bubi n'agwa era n'abeera nga ali okubeera cautious bannange kigambo ky'Oluzungu kyokka n'eky'Oluganda sikimanyi. Omuntu okubeera nga bakiyita batya okuzirika kaŋŋambe kuzirika okuzirika so n'abeera ng'azirise. So mu kubeera ng'agwa babadde mu training nga taliimu yekka nga waliwo n'abalala. Mu kubeera nga yakubye amp n'agwa n'azirika n'abeera unconscious. So n'omulala yabadde amuvaako emabega laba wajja n'akuba hampu y'emu ate ye we yagikubye n'amukuba omutwe ono we yabadde akyagudde. Baagenze omuddusa mu ddwaliro mukazi watunga biwala ttaka era bwetu gye bamulangiridde nti mwana muwala w'emyaka 5 ono Mary Nalwanga yabadde amaze okubeera nga afa. Kitalo nnyo kitalo ddala naddala eri maama Susan Muwonge okubeera nga munnabyamizannyo avuga mmotoka za mpaka ne muwala we naye nga yapiikinga interest ye nga yagala avuga piki za mpaka. Kitalo nnyo kitalo ddala. Nko SMX Media tugenda sigala tukuwa updates kyolina okukola subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere. Si wano ko SMX Media omuyimbi yenna eyandetaaze omukolera music video enamba y'essimu eri awo eyaba legit shots bajja kukolera bulungi music video. N'obeera nga tulina bulungi ssente za music video naye nga wandyetaaza ate essimu negotiating bakukolereyo visualizer esobole okubeera ng'etambuza oluyimba lwo olwa audio batusobolera ddala bulungi nnyo. Ate mu ab'amasomero balina special offer bakubireko okubiziko enamba y'essimu ebisigadde obibalekere.